joking, I'm a pig. It lacks reverse gear. People who have been eating abeshize nagisi nange nzijembere nabo nange mpunye nagisi shwere mpunu. Amanya yenze Kankaka Peter. Omukutu guyitibwa TMO Online Television gunoonyeko programu eno kasita owulira empologoma ewuluguma eyitibwa Political Dose. Twatema emiwendo gy'okulanga naffe ku mukutu gwaffe ebitundu 2. Tuli mu festive time twakibawanga kirabo mwaba tuwagidde ate nga mulina business. Tutandika nga 1 November mpaka omwezi gwa January ogugwerako offe ekyaliwo. Kati mujeyunire tulanga business ye y'ekikula kyonna kasiteba nga temenya mateeka ku mukutu gwaffe oguyitibwa TM Online. Tukubireko ku namba z'essimu ezo z'olaba. Njagala mubeere beerufu mujjukire ebigambo bya Geoffrey Kyesitalo common man weyo kamuli akugamba 2021 ajja wayinza obutabaawo kyakulangirira ate wayinza obutabaawo kyakukweka bikwate ojja kubitegeera akaseera wonna abitegeerera. Kanzigulewo program butereevu tubeere nga tugguka. Tukwebaza nnyo muzeeyo kwettiranga obudde nojja to tell the public. Naye abantu basanyufu simanyi oba kyabadde kituufu bagamba nti bakulabye oweereddwa ogufo okunoonyeza Museveni akalulu. Ebyo bazanya bizanye. Ate byafulumye ne mawulire. Byabulimba. First of all, nze mbamanyi. Aba abaana naddala oyo omukaajo oga abantu. Kakati nze mmanyi what is going on. The president will assign me duties, but I work alone with my budget. Kati bo obusiru bwabwe oyo omukaajo oga abantu. Omukaalowooza buli wabeerawo ekintu oba covid oba ki ateekawo kampuni yefuga abamawulire sente n'azitwala yateekawo covid luno amawulire gaweebwa 6.3 billion yazitwala kati nakati alowooza nti ne mu byobululu campaign ne mu byobululu ajja kujja atuvuge ateekawo kampuni ye alowooza mbwa ajja kugenda ng'asasule mu marediyo ne TV nze mbwaye ngende mwogere. You are joking, Mulenzi. If, first of all, let me tell you, I'm an old man. Not so old. You are in the middle age. I said I'm a pig. I'm like a pig. It lacks reverse gear. I said to appear again, to be watched on Kalisha's NBS screen, you will be broadcasting my death. Yesterday, with the NPS people. Why? I cannot recant. I cannot withdraw my earlier statement. Therefore, if you tell me that I'm working on the presidential campaign trail, this omukoyo alowooza mbu Museveni ajja kundagira ngende nga ku programs. Impossible. Museveni knows my feelings. Two, I cannot sit with these people like an Alweso. We cannot share the same air, which means working on the committee, the national committee, is impossible. Tekiriyo omulimo ogwogerwako mu mawulire tewagukutte nabakolera luli batwala ne millions zange 5. In fact, the first thing NRM should do is to solve the problem of debt. Temuyinza kudya Bajire yagamba ono permanent secretary wa gundi wa information tibuli lupapula lw'amawulire tuluweeyo $, obuledi obw'omukyalo 10. naye omulenzi era yateekawo kampuni ye 6.3 nadduka nazo tetuyinza kuddamu kukola naawe muganda wange tetuliddamu kubeera bapakasibo mirundi will go only where he wants. If I know that this radio station belongs to a mafia, I will not go to it. Because you've been ordered by someone. Mbwakacheko kalagidde nga kalagirani. Tosobola kundagira uyu mulenzi yabikola. I will have my own budget. If it is not there, I don't mind. Bwe siba na budget yange ku account yange. Sijja kukola. Oyo talinda bako mu kakiiko.
ebyo byabwerere teyakuliriddeko ssente yakutaddeko ayinza obbagamba nti namutaddeko Ssaabajoozi yabikola mbu Ssaabajoozi alowooza mbu ssente za publicity bwe zinajja I will be obliged by Museveni first by Museveni to go to mbu bajja ggula obudde okimanyi nti Dombo yali akolaganye na kana akasajja ka Kanagisi mbukataddewo luwo programu Kanagisi ate Kanagisi kano akali mu New Vision yani oyo do you remember umanyi mwe temumanyi Dombo yali asayiniza endagaano ne Kanagisi mbu New Vision etaddewo eruwo radio ebirango bigendeyo era mukula yaguze TV likodi TV ebirango bigendeyo kakati bobusiru bwabwe balowooza mu kiseera ky'obululu kati basuubula kati balowooza nti akakiko kajja kundagira ngende ku rediyo yamukula afune ssente oyo ye muko Ssaabajoozi Kongolo tayinza kundagira Kongolo namukyawa ezo calculation za Kongolo ajja kuteekawo kampuni ye mu mirundi mbwa nali mbase 5 years ago ngenda njogerera ku radio ye ku TV ye Busoga oyo omulenzi ne banne mbo nsula mu hotel ani aje mbo mukodomi wa muze nali mbase anse sule ndi mulema anse sule ndi ko musekeso anse sule ngani wasula mu hotel nagamba omukoya asasudde kwenda kuti lwagogo mutwe na lwagogo I don't want to hear lwagogo anywhere fortunately the lwagogos are very few mbwa ansasulire ya kuwandese nali nkutte banka wa hoteli ngoni mubimbi jovu kungamba nti lwaboga ansasulire amwe ayi homosexual ansasulira ngani amaso kungoba mu government yansasulira tumubaza ntusikana mu meeting omutatiya munne tusikana mu lifuti omutatiya munne therefore zungu bwakimuzee kali ka appointment bagani ka appointment kakolera Museveni cannot make that mistake no yesu sikolera Museveni yesu is to be on the committee to take a corrective tusasuddeyo ngani asasula committee y'abajozi sente kati gwe genda oyogere ku radio ye neyatumwebaze njogererako if the president is away I know I must get my personal budget on my account mbabanja milioni 5 nabaguza obutabo ne badduka nazo they must pay fast yes I don't want to stand sina change akala the appointment zezo zikolebwa zitya how do you appear in the newspapers before you are informed as a person omukoya abikola netumwebaze let me tell you President Museveni is very diplomatic I want to ask you of all of those people mentioned tell me one who has an appointment letter tibiriyo webawadde lisi batadde ku Ssaabajoozi Kongolo ne wa Saddam baaliyo afaanana bakoddomi ba Saddam ajooganga bakoddomi ba Saddam tayawula State House n'amakaage nga bakoddomi ba Saddam tafaanana banneera nga bakoddomi ba Saddam bwe baali ajogera ddala nga bakoddomi ba Saddam ebadde powe mu ekyo kitonto abeeko kyakola bamukuba omutwe ogwo bagwasa bakiyitaani ne wa Saddam baaliyo twagala nnyo batutte obadduke adduka yingi bajja muyingize nze nsaba Katonda bamukwatire wano ne tumwebaze ne Kanagisi ne Kakulubya most wanted people Kanagisi bali ni akasajja ne kakuba mawulire gaako bwekajooga abantu kati kamugamba buulizi ne bagamba luli nti I will help you to interpret newspaper articles. Yes. How can you say government will only pay for salaries, not allowances? You are joking. What is the intention of salaries? Kakati president yakitegedde Ministry of Education and Public Service bagibiramu sente ezali badala wezi bazitwala mu kalulu. Kakati naye ate ekibi kati ye byakola president byakola biraga government nti eri bankrupt.
kubanga gavumenti okubeera bankrupt ne bwomubeera mu kalulu omusomesa ono gwe waleese asomesa abaana mu covid adde eno basula mu bisulo tebadda waabu n'omugira kawala awensi yo teriiwo kakati ate ababbi bakufoosinga batya omubbi tayinza kuntemesa kasooli omubbi tayinza kuntemesaawo muyembe if I have a mango tree obanga nnima kasooli as I do I have plantations of maize ababbi babbako but I cannot abandon growing maize because thieves tekisoboka kakati akasajja ako naye muzeeyi ogamba nti Ministry of Education babbiramu erimu omukulu yennyini monitor neekugamba monitor there is a financial crisis neekulaga gavumenti egenda kwewola gavumenti egenda kukola yatulaga ne statement nti amabaaja ge tulina gakugwa mu myaka 9 mu report bagitulaga when you are in an election can you vote a bankrupt government? That cannot happen. Where is what has made this government bankrupt? Kati tumukunde yabakuba nabaga tumukunde ya ne mwenda ne lagadi lagadi ya investing abo century tumukunde na investing gundi yajija Rwanda safe border ne bakwata kita tembwa ne basiba baba mujjayo bogerera nko benyondo. That's why I cannot share, I cannot sit on the committee. They are joking, they are telling lies. The president knows that I cannot share air with those people. Tayinza kutuyita kutulunjika nene Luiso mwali yebuzeeyi therefore I cannot kitata bwe yava mu komera enaku zina ine ebigozobano mingi nti waliwo yajja amuggyeko si chairman wero si chairman wenare ebintu ebyo nababizamu zenko benyondo nkuba omutwe ogwo nengwasa I'm not like kitata musajja wattu ye bamusiba bukedde neekuba batte maama wa kitata bukedde neekuba bukedde batte maama wange bukedde kuli byo naakuba kabusenga naakuba batutte kabusenga akuba amawulire batutte kuli byo naakuba amawulire batutte nga nvaayo nga mujjayo nvaayo ne mujjayo mmwe put me on the committee and see bireko nalweso muntu benyondo mutwe mwaso mutwe you think we are jokers? It cannot happen. I cannot share a room with Nalweso. Timutesa ko byonna. Mulalu. Kira mwanku bamboke dent ni mulalu ayise nyabo naka nyintu bate munteka mu. Don't include me. Stop using my name. Stop using my name. I have been campaigning for the last 5 years. The 60 days. What am I going to get in 60 days? Leave my name. Remove my name. Remove my name in the committee. Remove it immediately. I cannot work with you. Maybe they need your expertise. No. The president knows I work alone. I cannot be an effective man. Why? I cannot go to top radio. I cannot go to top TV. I cannot go to NBS. Even if you record, I cannot allow my voice to be on NBS, which means I cannot serve well. Since agenda kabozi, bamvuma. Waliwo semenye waduna misi, mvumi embwa. Owa super mvumi embwa. Wakati wala kwa zambu, buli ayagala kunzi. No. I will remain with my allies, with whom we have fought. Yes. I will remain with my platform Mirundi official. Tebansubirayo walala. Exactly. Tebansubirayo walala. Lwaki emizannyo egyo gyonna muzeeyi bagizannya mu kana akaseera anti kyenkubuulira kirabika okuteekako erinnya lyo waba waalidde ssente omuko nannyini buyinza yalowooza mbw akakiiko kajja kutuula kapulaninge nti mirundi genda ku radio gondi ne ku TV gondi ne ku yengo yaliddeyo dda ssente kuluno kakulingi mulezi gwe ateekawo ebikampuni covid yadduka simanyi bakiyita simanyi alanda nadduka nabba nadduka kuluno oswadde ez'amawulire luli
bazirira sima musacha ni sacha nadi okaduka n'obugalu bindi bwe nadduka ye buli wamu yabbawo kuluno tojja kunzibiramu mulenzi gwe kuluno temujja kunzibiramu. I cannot sit in a meeting with these people, with Naruis. The president knows about it. I met him. I told him I will never reconcile with these people. Tumwebaze mukube nyondo ne mwaso omutwe. Tumwebaze ntuyingira lifuti fembi gwerayo ng'efulumya mulambo. I believe in witchcraft. I'm a strong believer in witchcraft. Bwemba nagende ewaffe mu nsozi nenkunama nenjogera erinnya lyo kukasana ojja kusirana siyinza kukolagana naawe. I will not work with these people, but I can make a clarification. When you read my book, How Mafias Control the State, nabagamba nti I'm like a woman eyafumbirwa mu maka nenzaalamu abaana naye I was chased away by wholesale balamu. Now I only go there when there is a burial. Yes. Nzirayo mwena alemu onule weni wali ekikwetaagisiza omukazi afaanana bw'ati addayo ne mulamu we tagenda yekka aleme mususpectinga siyinza kutuula mu kakiiko kaabwe. Whoever propose my name in their committee is joking. Naye njagala kubuuza mzee Museveni cannot include me in their committee. Omujozi omuko omukayagala mbunzi nfuuke embwaye akakiiko katudde gajja genda ng'eno yasasule fembwa tugende nedosibu wabbe za covid wabbe nzige zino muganda nge tojja zibba muganda ngesi nibwenkunyiro nti wooli nanyini buyinza wooli afaanana abasadamu wooli afaanana kongolo wooli ntema butemi netumwebaze ne kanagisi. Naye muzeeyi abantu babuuza omusajja ono ow'amawulire ye pawa agijjawa okweyingiza mu buli kimu. Anti kubuulidde nti ye Museveni bamaze omulaga. Nobody can vote a bankrupt government. A government a government that cannot pay, a government that says it will pay salaries, kakati bakoze akakodyo. Electoral Commission, they say European Union. If we don't invite European Union, they will not come. And if they don't come, they will not have any comment on your election. If they don't have any comment on election, it means tebaja kuwasend. A new government will be denied funding from USA and the European Union. Why don't you invite the European Union? 3, nabagamba. Bobi Wine is a creation of a man, a rich man in a government. The rich man wrongly believed that in order to protect his wealth, he had to sacrifice Museveni. You will hear him, his voice, in this program. Togena muwulira muteeke kunga ayogera omusajja akugambye I identified Bobi Wine. We watered Bobi Wine. We nurtured Bobi Wine. Bobi Wine watuuse tekyasoboka bakkiriza yatulese. I don't believe in this. Kyembagamba kiri kimu ti Bobi Wine not Bobi Wine mutuule wansi mutegeere nti ewali enzizi ebunyolo mwajjawo bannannyinizo ne muzibba mugulawo ebibanja kati ne bagoba abantu ewali leero layini wegenda okuyita the standard age leero mwagulawo mutegeerawo aliya mugoba w'abantu nga tembasasudde. Omusajja omuyindi yava Kenya nga zettololo okukolawo inland port emmotoka zaffe zonna zibeerewa nga tetuzinona eri tuzijja wano wennyini. Inland port emalaba omusajja ekyapa bakimubbako ku Gun Point era ettaka tebaligula. Kati we are talking about an inland port eya Kabaka. Tebagenze wa Kabaka ne bagula ettaka kubanga baagala okusanyusa Kabaka. Ababbi
kati Inland Port etololo eyali yambye abantu nebawa emirimu mwagibayo basajja mu mwagibayo si Bobi Wine buli wosanga oyiro wero yonna epaka ki baba epaka kisibe bagikwatako nedda abafere baletayo abantu nakumati amulu nawambe ettaka mbwe alimako bikaji nakumati musumali aliruddawo nakumati musajja nakumati musumali aliwa abere wano mukaluba mukwatirewo bamukube bamuttirewo everywhere you see Bobi Wine there is a problem there. Of course. In fact, for me, if I was close to the president, if I was head of military intelligence, if I was head of ISO, Charibad Nayi, Mutabani Wamini, Museveni Amulonze, Nebalemera Katabazi, Kubanga Katabazi, Biramu, nepotism, tribalism, nepotism Yaw, Katabazi, I know Kubera. What does Katabazi give you politically? Because the head of ISO, somebody who is the head of ISO, is not a manager. Of course. You get more by having Idi Amin's son in Arua. Kuba. Bananyinisi. Baino kulemeza wakatabazi. Mutabani wa Idi Amin, wabajali. Chikola nyama kuru. Nayogera Katabazi. Chikola nyo political value. What political benefits do you get from Katabazi? There are many Katabazis. There are many people linked to Katabazi. The person you would consider important politically is Idi Amin's son. Nagende wabu from Boyantire. I'm the deputy Yiso boss. Temwalira byeyo bino Bobi Wine byakozeeyo. Bobi Wine yagenza abantu tebamwagala nnyo. Katabazi. If you want to eat a river, you sacrifice a goat. Ayagala ekibumba. Bwemoyo kono kuba nepotism, kabiralism, tribalism, kuba Katabazi alina okubeera mu Yiso. Ejjogo lya mweri eriba gyogesa abantu. Ne mutategeera politically nti Idi Amin's son has political value. Has political value. Ejjogo lya mweri, ejjogo lya Katabazi, ejjogo lya kulemezaawo Katabazi, ejjogo lya kuloza mu Katabazi. Katabazi. What political value does Katabazi have? Okujoka n'okubayamba okubba abantu n'okuddira safe house ne muzibeeramu. What political value does Katabazi have compared to Idi Amin's son? I would take Idi Amin's son naye obujozi bwabwe ani abala ebintu ejjogo lyawe nepotism, tribalism, obujozi, obusuma. Kati babalowooza Katabazi ajja tuyamba okubba ssente anti twandamaini oloka. Katabazi alina okubeerawo. Leave Katabazi there. Mujja kudduka naye. Ne Katabazi ajja kudduka. Kati abonga can I work with a myopic group like this? Abatamanyi politics. Who can analyze political issues? What to do when? And at what time? I'm consoled by one thing. The big man has decided that his daughter is going to lose. Yes, Kutesa akkiriza. Kubanga Kutese agamba. Yes. Nti nze nali mukwano gwa Kutesa. I was like an adopted son. He's like that is my son. Nina tula ne Kutesa ne mugamba. Tetukwata bintu by'abana. Kigambo kibi kyakuyita. Si kigambo kirungi. Namugamba va ku taxi. Tuleeta bus abanaku bano bakolewa. Nazireeta. Naleeta kamayambala. Namugamba nja kukuba. Namugamba mpa miliyoni 7 naye mufiiriziza mmeka. Baleesa Abachina ne badduka ba. Nyamu principle. And if anybody wants to give me money, don't waste your time. People will cheat your money. Like Kalisa cheated to Mwebazi. Like other people have cheated you. You take this money to the president. The president has 10 billion. Mugende wa president, Honorable Kutesa, if you are the one, making such proposals. This man, no. Professor has been given an assignment. You are going to give money to crooks. Don't give money to crooks. The moment you give money to crooks, people who claim to be my friends, you are wasting time. Take this money to the president, add it on what the president already has, make an agreement with the president that you will not fight him again. Ngambata.
naye kakati kambabulire muzeeyi ono muzeeyi mutaata wange Honorable Kuteesa manyi what it means Honorable Kuteesa ali international kyova olaba nti abawagizi bange abasinga obungi bali Washington bali Oman bali Dubai. Why? These are areas where he has property. I see. Where he has people. Yafunye byobugagga. Foreign minister ajja kujja n'omugagga w'egindi ne kabaka w'e Saudi nani. Ebyo byonna mbikubye mbimazeewo. Abantu bategedde nti Museveni as a foreign out with the Kuteesa. Bamuwulira ng'ayogera bamuwulira ng'ekiriro mumenye bateekako buno obuntu. Bw'abakyayira bwe baagula buli. Obuvubuka omubbi. Yazze n'abagamba ti mirundi tetumutta. Let us fight mirundi counter mirundi with the technology. Baleese abakyayina babaliddeko ssente badduse. Ekano in the Chinese army. Akutwaka kubye. Badduse. Kakati nze kye mbagamba kiri kimu. Let us don't include me on your committee because I'm not serving the committee. I will continue doing my work as I've been doing it. You are arrogant. You are stupid. You don't know what is going on. Nze bwe munsanga nga nnima. Is me who joins you oba mwe munonya. I have been maintaining. Don't be arrogant. You are stupid. You are idiots. I have been nti kati go inogenda ewaddombo oyo mulenzi gwe saba jozi kongolo ne wa Saddam baliyo ne wa Saddam abakufanana ne kongolo yaliyo sigwo sose ufanana kongolo ufana bakodde ba Saddam ufana ujozi sigwe mulenzi gwe toyira kuntwalayo kakati nkubulira a man who has been maintaining my programs freely. Your own on your own funds? Yes, on my own. Tell me one important function where you invited me to participate. Tell me, you know, Magesi, you are idiots. You don't understand. A man for 5 years, you have been holding important events. Have you ever Tamuteka muri nyalyange muri je mugasiya don't include my name. I never work on the committee siri damukola namu because working on a campaign committee means in the future you will be rewarded. Of course I can work in a state council public toilet as a volunteer, but I will never accept a ministerial job in Museveni's government. At least you volunteer. Bajoga buli muntu sinza kuddamu bujozi bwe nayitamu najogebwa mu State House nafulibwa embwa najogebwa bane banyonoona ffe batuga mu political science batugamba if I'm not going to be part of your future plan, I tell you, I will never be in this government, even in the future. Tetuyinza kujogebwa mulenzi ono muko buli kaseera omujozi ono alowooza mbu era ajja kunteeka mugonde mbu simanyi batule wansi badrowinge ojja genda ku radio neyatumwebaze. You man, you are joking. Mirundi will never serve on any government committee. Let me tell you, defending a government means that nina chenfunyemu. Let these people tell me in the last 5 years what you have which I have achieved from government, which I should support. Nedo mchumbulize, mumbulire, those who are floating my name. Tell me. In the last 5 years, you have been holding important events where you have been getting money. Did you at any given time think about my involvement? Mumpite. I want anybody who brings the appointment later. Mukube mwasizewo. Naye olw'okuba nkimanyi. These people will say, Mirundi does not want to campaign for the president because he supports Bobi Wine. I don't support Bobi Wine. Me, I can predict. Bobi Wine will have 40%. Why? Bobi Wine has the supporters of Besigye. I must understand nti Museveni supporters are elderly. If Museveni supporters are elderly, what does it mean? Museveni has been in power for 45 years. 35. Which means a person who was 45 years is now 90. Taliwo mufu. Or 35 mufu. Or 25
ali mu mmeka mpulira alina emyaka 5 naye kwota nfu kati kitegeeza fe abalaba ku bikolobero ebiriwo tusigadde batono mu 45 million 47 tulimu batono kakati ate Museveni najja afuna ekizibu ti Museveni talina service delivery Museveni talina service delivery amasanyalaze bagabba buli omu wonna kubanga bo buli kintu ky'omuntu wa wansi kyagenda abasajja bo babadde baagala kusuula Museveni Bobi Wine ayitemu kati dairema gye balimu Bobi Wine yabaddukako n'alyoka abayimbira baatukanyuka kulaalira twajja na birimba baatukanyuka kulaalira twafuuka ensonga n'alyoka agamba kiwa kyali kiwaani buli obwasi bwa kiwaani ng'abakuba this man says I groomed Bobi Wine, I identified Bobi Wine, I nurtured him, I watered him. Bobi Wine is threatening the country. What did he expect? Because all of the money that was intended for the people, for service the masses projects. Tewabanga ukarantini wa miaka 10 okujja omulenzi ono abanyankole gwe bali banga bamuleeta omulenzi n'alowooza nti they will install leaders in Ankole. Neba gundi ukutana naye ne bamuba obujozi bwabwe nti balina okuleeta abantu kakati ekyo mukitegeere President Museveni agamba ti agenda kukola door to door will do it twagala tulabe anti jenaffe kyetubuuza muzeeyi yatunuulira Kampala ababba emmere omuko emmere bagiteekamu amayinja bawe Mandela business akawunga kawaponye you did not deliver food in fact I saved Museveni Kampabule one of the ministers but the money went you wouldn't be campaigning with Amuriati no you would be campaigning with a more powerful person from Muteso there was a minister who was using relief for to stage his campaign base to campaign for the presidency namukuba ne mujjawo namukuba ne mwasa ne mudira omusajja owoli eyali mu UN ngalaga Malaysia ne muleetwa ne musiba mukomera ne musiba Nasali ne musiba buli muntu yenna ne musiba Kivumbi ne mubba ne musiba ne mubba ne musiba omukazi mubba ne musiba omukazi ali mugenda ne mubba kati mwasembyeyo na Kazinda yali akolera Mbabazi era Kazinda gwe musiba nedda Kazinda Mbabazi wali yeyagala Mbabazi was using Kazinda to fight the first lady. Kati ye Mbabazi ye mukolaganye naye ye Kazinda atayina java Kazinda embwa Kazinda atayina mama we na tata we yego mu sacrifices I not shame mulese ba elders muteseza ne Mbabazi yono musajja yatto omusajja omukyolo yavudde Kanyamunyu yono ne nyumba ye bagitutte nakyo muli bifisema are you in touch with the population and the mood mwe ntambula namwe nti mundu egamba ki nti mundu egamba yono ye asibiddwa Mbabazi gwe yakozesanga okulwa nze Kazinda yali akola bwe yali akolera ye yagala nawandiika n'akatabo ku Kazinda nga bakuba Bigirimana yabbye sente because Bigirimana was nina ebbaluwa where the president wrote to Mbabazi stopping him from harassing his wife ye Kazinda yasibwa Kazinda ye yasibwa ye ayina ennagisa ennene ono ye eyatta omuntu nosiba Kazinda yono n'omuta what message are you being African politics not surround ethnicity Kazinda has a group. There are people who sit down. Kazinda is married. Kazinda has a future. Ekizimbe kimu kitute, you vomit it. One because day. I talked to Kazinda in the prison. I talked to Kazinda before he was arrested. Nejo nagenda wa Bigirimana ne mugamba. Bigirimana wangamba otya. Bigirimana yangamba Kazinda namusonyiwa. Mbabazi was using Kazinda to fight the first lady. Era bali bagobayo n'akakyala akalala Kagisu nako bakagobayo ne baddira n'oyo omukazi simanyani oyo omukazi eyajjanga PPS gwe bakuba ne bamuteeka wali nga bajozi kati n'oyo omukazi mwamukuba ewaabwe yayogerayo muli bajozi kuleesa akero mwamukuba
naye yategeera muli bajoozi buli muntu akoze mu State House agenza akaaba waliwo chief photographer wa Museveni ali Canada naye akaaba mutabani wa Kalibala Erwero president yagula ku ttaka lyabwe tebasasulwa nalweso teyabasasula Nalongo namulabako Nalongo Kalibala eyafumbiranga president ensugga greens mu nsiko yafaali bubi nga tasasuddwa kakati mmwe agaluka mmwe muketidde mwekka siba mirundi don't call us to clean your nagis no you have the powers to clean your nagis why but they don't have the time. Bobby Wine was time tell by you. Bobby Wine was watered by you. Bobby Wine, the money you gave to Bobby Wine to come up. Have you ever given me a quarter of that money? Why do you think that a man like me, who has struggled for my family, my mother was almost lynched, why do you think that I can create trouble for my ane political situation nkomeweera era nkomewo mbwera nkomewo mbakolere nyabo mwamu wachi nyaba yali ayokebwa mwamu wachi bwe mwankuba nti ndi mulalu stop using my name. I'm telling you the president knows I cannot serve on the committee. I will never serve on the committee. I cannot serve on the committee where people like Nalweso are there. I will continue doing my work. As you've been doing it. Before this committee was announced, President Museveni wrote a letter to me. I know you are still having our campaign books. Nampereza obukadde 10 mfulumye obutabo. Yes, tezisa Nalweso. Nemfulumye obutabo bwaliwo nange nendyako nali mwavu. Namusabe ekyapa. Ayina biliyoni zanga 2 ba mafia ze bamuwa. Kakati ne kuteesa onaleba kuteesa akulira bano. Naye akwateyo biliyoni 5 aswale wa president mpezeyo 7. Nze sina I respect the, do you know the onaleba kuteesa made me what I am. Onaleba kuteesa gave me a building on NASA. Yampe nyumba goku bakati botyo yampe kizimbe mpulira onalebo gundi we work together have no problem naye twatula mu nyumba yene mugamba nti onalebo tojja kujjawo bus ku taxi kakati yenga amagezi nze nkuwagire yali bus ezo zali zikolera ku crude oil owachi webunyolo nazireta nawayo sente ne bakola strike akasajja ka new vision yako akanagisi ne kakuba utode eveo ne tulikakwata walibeerawo namwandu kanagisi namwandu kanagisi tuli mu wasa waliba waka bomu namwandu tajja kubona namwandu kanagisi tuli mu wasa tuli mwasanga abasiramu namwandu kanagisi kakafunye ne kakulu byangu ne kafuna omuntu akakuba olutumba bwe bonona aba okusinzira ku busungu obuli mu bantu muzeeyi si bwe buleese obusungu obwavudde mu bafaaza wawulidde ekyavudde wafaaza likyadi mugisha bafaaza bo balina following yakubye gavumenti yo oyo faaza nga balina church namba oyo faaza nga namukubye obwenzi asigalawo mukuba obwenzi bwe simanyi. Yes. Mpulira. Waliwo yagenda ku kamalalo kakayira n'ayogera. Waliwo yakola oyo faaza nga namukubye obwenzi bwe tasigala waggulu. Mpulira. Don't tell me that man. Mpulira. That priest. Mpulira. I can expose that priest with it. Priest wewa mwe ekyotera. Wewa mwe ekyotera. Mukuba ne mumalawo. Baye kyatamanyi. The previously there could a Muslim could not win in Kyotera. Why? Because Kyotera was under the total control of the churches. Bwe baleeta ba priest abakuba n'abakazi ne baleeta ba brothers abakuba you explain baza brother wa wegendi wegendi eno oyo wekyotera brother gwe batta nga zokula emmotoka bamuttira ki sibanyi twayimbanga kiteredde onoobotya nasomerawo ekiteredde musomerera ababulaas nga tuyimba kiteredde onoobotya kiteredde nasomera ekiteredde mpulira gani mwana mutumu 79 mpulira natandika senior wano ekiteredde n'omufaliso gwange ogwa pasikala
nga waliwo Pascal waliwo brother bamuyita Pascal oyo faza muba nyito bakubira fazo ne mukubira obwenzi ne mukubane mu malawo the fact that Kasolo is there what does it mean taina kyakoze kya mukubira twali tufunangako musiramu how did Kasolo emerge bayonona akalulu oyo omusajja yajja neno mujuzi yabbanga akalulu namaje nange yanziba ne Katumba yamubba fenne yatubba Kasolo bwajja yali hambo n'atunda Kasolo yatunda oludda lw'ennyumba ye yali kansala kakati Kasolo ye kyemutamanyi ti Kasolo bali bamubbi akalunze nakanunula nasanga Kasolo ne maama we nga batudde mu ekaliisizo nti banzibya nendiyita abakubi b'emiggo abeera akayi ne bakalangire nali mbatta I helped Kasolo to become good kakati Kasolo kye yafuna ababbi bagamba taamala emirundi ayinza okujja n'avuganya Kasolo let us enforce Kasolo era Kasolo bwe yajja ewange nga nfiiriddwa omwana nali sibikidde mu 7 nedda nga sookola ssente za nalweyiso nali nziganye nga ndwadde kakati Kasolo yakuba essimu era namutya ti Kasolo alina essimu yamu 7 n'amukubira namugamba mirundi yafiiriddwa omwana pulezidenti yamugamba ti mirundi mwana wange naye yankyawa olaba tambikira muzzukulu wange nga yafudde n'amugamba asobola okuziika enkya netta saagala Museveni ajja mukuziika mwana wange ajja kuleeta nalweso ajja kuleeta nakalema muziikirawo naye do you know nti that phone Kasolo gye yakuba President Museveni gave me 20 million for Marugo ez'omwana wange gwe basalamu organize nenkuba organize nenzimalawo bagenda bo president ne bamugamba ti omusajja alemeseza covid n'abagamba mugende muwabire mu kooti Kalisa nayingiramu Kalisa singa gwe Kalisa gwe wazze mu interview Kalisa gwe singa oli mujeneza Kalisa singa wazze gwe nendaba weni BS mujene coffin oba jeneza I will never grant an interview to any BS to Top Radio, to Top TV. All of these also radio stations. Kabozi, never. You will never get a story from Mirundi. I will give stories to on this platform. The Mirundi official. Njagala ombuli radio ki erina ku social media abantu nga beesasulira abawera emitwalo 5 nina radio nina TV gyenvaako nga bawuliriza bali omutwalo gumu oluvaako nga baddeyo ku 25. Of course. I don't value. I have the capacity to address people. Yes. I have the capacity to where Mirundi goes is where people go. You will start an interview on Bukedde. You will see my interview in New Vision. That you will see my interview in the Red Paper. You will see my interview in Monitor. Therefore, I cannot be a good spokesperson. I cannot work on the committee. No. Because the committee means collective responsibility. On a player, it will never happen. Whoever is floating my name is stupid, is an idiot, is somebody who thinks that when one mentions my name, I run to them to get him. And be happy. No. Let those be. Bebatadde ku kakiiko ako tubale social media platform zaabwe bainako bafolo bameka bainako abantu bameka mpulira because kiche baleeta mu campaign akatogoba abasese bakiza ki nti to mix me what do you have mpulira what do you bring along yes ofano bamujawo ne baleeta dombo ate ofane bamukomyo njagala ombulire kwabo bonna abali ku kakiiko kabayo naye bamulwanyisa ino this woman njagala ombulire kwabo bonna bennenkana nabo
because it is a communication. Benenkana nabo ku social media bebani babingwa bangi to associate with them bali mu category yo babingwa bangi bebani therefore and bagala mukole mugatego obwa bingwa bwo nabe kyabwe. Let me tell you, I'm an arrogant man. I come from a family of arrogant pharaohs. I come from a family of brave people. I have money. I have the cost of resistance that can maintain me beyond this government. I'm telling you, in politics, you cannot, if you are not going to be part of somebody's future plan, you tell him in advance. I will restrict myself to how I have been doing it. Yes. My programs will be maintained with or without government, but I won't serve on the national committee. That is Mirundi Zisa. Mutabani wa Mirundi. Yo. Mutabani wa Mwari. Atajogebwa. Atajogo. Ejogo lya mukana. Ejogo lya tumwebaze. Ejogo lya kanagisi. Alowooza he will get access to my popularity. Fake. I will not attend even the meeting. Njagala kubuza mzee akasembayo. Faza byayogerako si bituufu. Faza yabalumiriza mulya mweka. Faza nalumiriza nti wali sente muteekayo bamwe. Museveni ateekawo babe. Let that please explain. Why is it that in Uganda we have 4 archdioceses? Let me tell him how come that Nani Muganda Kagwa, who is a Munyoro, Tata wa Kagwa yatunganga chalani. Let amubuze. How come that Munyoro ended up in the massacre? Tell me, ever since Dongo died, what tangible development projects that this idiot have? Who killed in a wound, a castle? Which idiot? Idiot. That priest is an idiot. Yes, he's an idiot. Yes. Yadayogera ku nsonga z'abantu. Before you talk about the church structure, for us when we grew up at that time in those areas, the schools belonged. Can he tell us how the schools of the Catholic Church perform? Is it Museveni? That idiot can tell us that it is Museveni. Even the name of Mugisha betrays him. If the Baganda allowed me to talk that rubbish, why don't you talk it to Ankole? How did he acquire? Why were you transferred? Tell us what you left where you were. Waleka yochi kasajja gwe kalenzi gwe waleka yochi ibiti ba muzeli akwatidwa ku papa nze nafuna mikisa ya papa yangamba ask God for 3 things yali afunye ko kumukisa kwa papa oyo bani mumalewo be gandule bo bwenzibwe bo bujozibwe bo butasomabwe bo busirubwe ademu alumbe nale alumbe Museveni mukukubiri mukubira obwenzibwe bo bwenzibwe bo bulejalaga be gandula ndi mufungule oyo gwo kuba no faza yani faza Mugisha a priest biyasoma yasoma obwa faza kye yasoma ki ambuli kye yasoma theology yes atwale kizongereze ku mwezi ayina ki atakitwala ajicha kwese mugandula nange ziye cyange kyenkwese wana oba nsinza mpulira bo bwenzi be mmalewo be mugire wodalo uzayolereza nnyo Museveni abantu yagambye waliwo ebintu ebiruma abantu tebyogerwako nagamba honorable Sekandi nti abadde MP netayina yadde akaguudo katamaka. Why don't you talk to a Catholic? He's an idiot. This man is an idiot. This is the Catholic priest who is an idiot. Try now gundi ziwa rwamwitangana omusajja oyo yali rubaga kardinali namugoba ngalita abakazi. I can tell you twaina simanyani oyo mukuba mukubane mwabyo oyo mukubane obwenzi bwe mukubane mutirawo ademo nsonga ziyayogedde. Let me tell you kiso kyambuzi kirekerera munki musi is what did Kagwa do to improve on what do had done. If we measure carry out a census and evaluation that did what do did yebiri is it the Catholic Church that kati dungu left mukoze iki before you ask for
Museveni accountability. You tell us what the Somero, dia St. Andrews, Matale, dia asbestos in Amabad, Somero Yamani knew, Garifuna first grade. You, priest, Mr. Priest, tell us what happened to Catholic schools. Somalia in the Catholics, the Havana Bawala. Tell us. You priest. What is the performance? Mr. Arrogant, Mr. Mugisha, you were Mr. Reverend. I cannot define He's a reverend. He has never received the blessings from the Pope. I received the blessings from the Pope. As far as the holiness is concerned, I'm more holier than a reverend. You tell us before you talk about Museveni. Wenanga muntu oyizo kubera holier than the reverend. Atubulira omusiru oyo. Atubulira omusiru oyo eyeyambisa eBible nachi. Let him tell us that by the time Dungu left, because you cannot attack a second. Second is a Catholic. If you praise yourself that you are a priest, you have brains, you would be more important to maintain people like a second in power. What do you get if a second is replaced by Nando Catholic? Why is he bitched? Taino magezi mutwe. Taino magezi mutwe. Echiri mugandula ye kewuba. Echiri mugandula ye kewuba. Your father go gamba. Yes. Echiri mufazo oyo mugandula ye kewuba. Go mainasa kewuba taina magezi. Taina mutwe. Atubulire njagala omusajja oyo ntaddewo obukadde 10 agende nga atubulire mu parishes mu abadde akola atulage mu kye yakolayo oyinza okusanga ne parishes talina toyi ddamu oyogere gye bamutadde musajja gwe ddamu oyogere nkulage mujooga abantu mu ggulu mulimu omulyango nagenda e Vatican nendaba omwoyo gw'omuntu wegufulumira nekugenda. Do these priests have a special gate through which they go to heaven? Or your father? Akantu kokka kayina mu mutwe gwe kekana akewuba nange kennina tayina kantu nakamu mu mutwe gwe tayina kantu nakamu. I want to challenge you. Ntaddewo obukadde 10 njagala ntambule parishes zonna ze bamugjeemu usangeyo oba waliyo oyinza n'okusanga etayina toy. Yagambye muwuddisa abantu myaka 34 temulina kye mukoze. Mr. Priest. Omenye priest. Ate ayina ki? Byasoma nange byonna yasoma ki? A priest munnaddiini. Priest si munnaddiini. Naye is a Ugandan. Tusabire abasaserdoti ne bannaddiini abaamwawulirwa. Omusaserdoti si munnaddiini. Omubikira ye munnaddiini. Oyunga namukubye. Oyunga namukubye addemu avume Museveni. Musajja gwe. I challenge you. Make another attack on Museveni. Nkukube. Yagambye mukama ogwo wagire nti buli ewali ssente gyatwala mukazi we yamutwala Kalamojja olwokuba waliyo ssente namuleta mu education nga waliyo ssente nti ye wali ssente wateeka mukazi we. If he is unfortunate tibuli bamutwala wonna baavu ayina ekisirani kyewa. Museveni he doesn't know omusajja musiru omusajja muwumba tuutu. When the president appointed Butime to go to Kalamojja, Butime declined the appointment. Yes. Like me, I'm declining the appointment with the task force. I can work alone. Don't mix me with the stinking people. Kakati omusajja oyo kyatamanyi oba wa myaka emeka omanyi waliwo omuntu ng'omukuba kabina ku ttako obwongo bwe ne bujjukira. I don't know whether this is the time. When the president towayo bafaza naye wakuba ku nyuma. When the president appointed his wife, Butime had rejected. Butime is a Catholic. Had rejected the his appointment, reshuffle to the Kalamojja portfolio. And nobody wanted to go to Kalamojja. Museveni said, I asked my wife to work in Kalamojja. The moment you become Aladis of Kampala, it means you go to Rakai. Are they not transfers in the Catholic Church? They are there. Why have you been moving here and there? Are you following from Tanzania to Uganda? You can demolish this man.
ate mwavume Museveni mukube n'obwenzi bwonna mbumalewo mukube oyo kayina mutwe talina magezi maze omwajiji talina magezi mutwe akantu kokka kalina akewuuba mugandula nange kenina nange akewuuba mu mpale naye kayina ne brain wano brain mukuba ne mumalawo I can demolish this yayogedde bizibu by'abantu munna anti nkubuuliza you have the channels let us assume our arrangement in Catholic Church. Second is a Catholic Church. How is a Catholic? How many times has Second attended the church service in Kitovu? So many times. Yes. This is a paid up man. I will hit him and tasobola nze musinze emikisa oyo omusajja talinyanga koda Vatican naye nze nalinyeewa papa nangamba nakuteekako emikono nanga ask God for these things ne mugamba one I want to be rich I'm a rich man nangamba ekyokubiri nangamba the second point ne mugamba mama wange awangale mama wangadde naye bamwerijjamu yasigala kati mukadde nnyo ayingidde kyenda mpulira I asked God for my mother okuwangala the third point ne mugamba nsaba papa abaddugavu tubeera n'amaka mangi njagala amaka gange gatereere abaana b'ekyengera bagenda ekabalagala abaana b'ekabalagala bagenda ewazana era kati balina kyeyamaani waba onoloya ekyamaani w'abaana bo nabaloya nabadokita nabandi God bless me with knowledge mirundi married from very wise family yaffe y'abagezi laba bahamu muganda ngono segawo laba ono mutabani waffe gundi Nsereko mwana wa mwenyinazi oyo lukwago wagambe yabasala lukwago tatwagala naye family yemu kitawe ye Muhammad Mirundi owange ne tata wa Fali Joseph Mirundi I mean ono gundi Katuntu John Mirundi Katuntu family yemu fwe Katonda yatuwa amagezi mu mutwe family yaffe buliwe tuyina ebintu bibiri okubeera Brown nze nali musajja mweru bukadde bwebulesi nali mweru nnyo ng'ono mutani wange ali mu Parliament olinayo ekifaananyi ng'oli wa Brown bagambanga nti nalabayo abazzukulu ba Brown bagambanga nti Mukamirundi yazaala abatoolo twali abaana babiri ewaka very Brown ne muganda wange yafa nze kakulu yasombye kibuze ekyakuleetera kale eyo kakulu asomba I was a very Brown very beautiful very handsome mama wange yanzala ndi mweru nnyo nga ne bamugamba nti nange abeerumba yina ewaffe mu family weewuunya kakati nina muwala ogimanyi bwe bakusanga ku kale eyo omwana bayinza omutwala ku DNA agamba tasobola kuba wa mirundi nina muwala wange yafumbirwa mukiga era yaleese omuzukulu nga mweru ne mugamba ewaabwe eriyo abeeru nti nedda ne mugamba nti omusayi gwa jjajjawo ogulabi jjajjaffe alabika jjajjaffe azaala jjajja azaala mama waffe oze emulaalo woman yali mulaalo oba munyarwanda ku bombi oba mu Tanzania yali muziba very Brown era omusaayi gwa Riziki bamuyitanga Riziki jjajjaffe bamuyitanga Riziki azaala jjajja azaala nnyaffe very Brown yawangala emyaka 10 kyobera tuli bawangaazi bamirundi akubana okuzunza tuli bagezi njagala kusembayo Mzee ne Besigye waliwo interview yalabise nga ya Besigye n'agamba alina pulaani B mwe temuwangulangako kalulu mirembe bulijjo mubba akalulu Bobi Wine ajja kufuna 40% agirina kyemava mugiraba nti nnene mu Iran bateekawo okulonda ne bafuna 40% gavumenti baali bakigyeko waayo 40% y'abavubuka abali agulesive nabagamba nti teri Muganda ataasoma atya tiya gas ne mu Colonial Times babagambanga nti tiya gas gwe kwata kitawulo ekirimu amazzi ate omukanyugire poliisi waliwo omuvubuka yakakwata akazeeyo nga bwemakerete kamutemako omukono kati bubakubira ddala ennaku zino babuzaayo mpulira from the 60s abaganda baali bamaze okutegeera tiya gas kasi omuteekako kitawulo ekiriko amazzi omubaddiza abapoliisi kati omuganda oyo gwolaba ataasoma tatya tiya gas kakati ensobi gye bakoze bano ababbi nti President Museveni
asazewo agenda enjukunju njukunju tebalaba maanyi golina kituufu njukunju tebalaba ki maanyi abantu bajja kubuuza ti omusajja akubye enkuŋŋaana zino n'agenda eggulu n'agenda ate bw'anajja mu Buganda ajja kubakuba bamalewo kituufu why Bobi Wine buli walaga abasajja bano abaamuleeta bemugenda okulya nga boogera bamubuulirawo ti n'abanyankole bennyini ente zaabwe kabasi abateekako kalusu kalantiini sekikubo bw'ayogerako ne basiba mu kkomera kakati abasajja abo ababbi ne babba ente ennyama ne bagitwala ne bagitwala amata ne bagatwala n'amaliba ne bagala in this government where the president is a cattle keeper there is no price for gold hide tewali mbogaina kubeera process abasajja ne bakabba ne bagatunda olabayo omuguzi w'amaliba manyi basajja balaba yes yagaddukamu edda ewaffe Masaka waliyo edduuka ly'abasajja balaba n'ogamba nti ennyanja abavubi bagiyita Lake Victoria bank omwana ono mukoddomi we mutowe yali mu nnyanja yagiriko yali kumpuuta n'ogamba nti gwe Vincent Sempijja oli minisita wa agriculture omusajja n'akyuka eggwanga najja ne mu Lwera n'awaamu abakyayina mbu balimu omuceere ogwo guli mu Lwera Masaka gye guli abantu bagulina mu maduuka ate si muceere batwala fossils balina bibaze kusima birala abasajja batwala omuceere gwonna ogw'omu Lwera waayi Lwera gwali mugga nga guteeka mu mbaasa omusenyu gwonna gwe bali mu kutwala mpulira abasajja abachina baguyola ne bagutwala befudde abali magulu bateekawo omuceere ne bateekawo omuceere nga gwe Sempijja gwe minisita wa agriculture na savinga Sempijja waliwo naye yaŋŋambye musamuweya waliwo wali ennyumba gye bayita enzige ennyumba bagiyita nzige mu nzige mwababba enzige ziri ebintu byabwe itinonula UPDF ye yaliyamba enzige n'ebbomba naye nga bamaze okubba miliyoni za $3 bwe baleeta ennyonyi babbye buli kamu mubbye buli kamu Bobi Wine buli waanaalinnya nze singa ndi close ne president nga ndi mwabo bawuliriramu ennyo ampuliriramu naye waliwo famire waliwo bubbi buno butumwebaze bwani obwo bogasiya bannalwezi pulezidenti Museveni yalizadde bambega ku Bobi Wine naabo yakikolako pulezidenti Museveni bwe tugenda erukungire nga Mbabazi yeesimbyewo negundi musajja bamuyitani omugagga biraalo gwe tebagamba ti Museveni reconciled with this man before Mbabazi detected that his chances were over. Musajja bamuyitani omugagga oyo Museveni gwe yawa ssente kakati pulezidenti Museveni yagenda okulaba agenza okunoonya akalulu naye nga abantu tebaagala Mbabazi kwe kukwata omuvuka bamuyita Longa n'amuga nti Longa muddeyo muli abantu bye boogera Longa n'akomawo was a honest man like me n'agamba president Mbabazi tebagenda kumuwa kalulu n'abuuza nti lwaki anti Mbabazi tabeerawo Mbabazi talina sapooti wano pulezidenti Museveni bwe yatuuka ku lale yagamba temugenda kulonda Mbabazi kubanga Mbabazi tabeerawo Mbabazi is presidential material njamuwa omulimu ogumubeeza wano naye nga research yali agijjeewo kakati today pulezidenti Museveni bwe yalonda mutabani wa Amini baamukuba mutabani wa Amini tawulikika mutabani wa Amini yasobola okujjira Museveni obulumu West Nile why okuva Museveni lwe yawamba power okuva lwe baakuba abajasi ba Amini West Nile tebaagala even want to go to kuba baaliko ne power era ngo abasajja bwe mulaba
abafumudde enfufu ku Bobi Wine erango toga nti baagala Bobi Wine no bamwagala nayo bakye baagala kiri kimu baagala kingi bategedde ti Paulo Muwanga bwe yalwana n'opote gavumenti yaabwe yagwa Museveni yasuula gavumenti yaabwe omanye ekyali erango opote yayina waya y'amasanyalaze ng'eri eva mugundi omwo muwone Forest Dam negenda erango nga amasanyalaze kabwerere geboota damu era Kayiira yasanga Kayiira bwe yali minister wa energy gavumenti yakajja Kayiira yasanga transformer eri erango erira nga amasanyalaze bote bamenyi nti gavaako lira spinning mill oba teyagijja ku batesa abalima pamba ne bamukyawa nnyo lira spinning mill ekola ekola byonna byaggwawo nabagambye nti abasajja abaamini batuula wansi mu West Nile ne babuuza bajjeno tulina bameka kubanga abaliyo gye baliyo yali jeno gundi brigadier gundi buli abantu banguwa mangu okutegeera nti obuyinza butugenzeeko Museveni yakola oluguudo lw'Ekkaluma kakati ataawe pakwaki annanyini nsi ne bajja ne babbawo ettaka waaliwo amafuta ne bajja bannanyini nsi ab'okubeera ne ssente obulamu bwabwe bwonna ne bagera gundi Katonda be yatuma ssente wegenda okuyita kakati owulira Sembabule balwana lwaki pipeline wegenda okuyita era omugagga alina okufuna ssente ezo alina okuba abanaku mukuba abajjemu ebyo byonna abantu tebaagala Bobi Wine abantu tebaagala naye mujoze nnyo nedda kivumo Bobi Wine kivumo walabe kye bakoze mukamawo kivumo walabe kye bakoze mukamawo eruweero mujoze buli muntu mutuse n'okunoonya mirundi gwe mwakuba nti mulalu mwantwalako ebutabika ne munzijanjaba balyoke bakuyite gwewulira a man you describe as a madman nemugaa nti maama wange bamuyise bankebere omutwe why do you include me on your task force nedda nga tewannabaawo agamba ti mirundi tetujja kukola naye mulalu you are stupid you are idiot you are incompetent temuyina direction nobody can work okujjako ojja kiwulira ng'akyogera nanyinikyo okujjako nga Bobi Wine buli wagenda mutegeddewo ti amafuta bwe gazuulibwa nga bannanyini nsi bagoba abantu kubyapa amafuta we kali bannanyini bane babajjawo ebibanja byabwe kati egondi essomero ly'Ebunyolo eri mugundi omusajja yazoola amafuta kaliisa omunyolo bamugoba ne baleeta Isaabalijja nabo omukono agoba Isaabalijja n'aleetawo baayagala si kye baavudde balekanira mukama weruweero yadde ayitawo ku kkubo ne konvoyi ye abantu ne bayimba birala ne bamuvumavuma nga nesefu si weeri onoonya Kalunga Nadduli taliimu babakuba Nadduli ne bamujja kuba minisita n'omwana we ne bamukuba ne bamujja ku seeka noyita eruweero nga taliiko nti Nadduli taliiwo waali n'ogamba nti ogenda kunoonya Kalunga mbu Kiwanda bwe yatuuse Sembabule sente eziwadde muwala wa Kuteesa kuba Sembabule gundi Kuteesa gundi oyo Kiwanda ne Nankabirwa Munankabirwa ye prime minister wa Kiwanda ye prime minister wa Kuteesa ono muwala we ye speaker oli bamukuba dda bakutte omusogo akube kadaga oyinza otya okugjawo gundi nojjawo akabalira noteekawo omupapa nti musumba ajjawo gundi gunozi musumba ojjawo akabalira noteekawo omupapaali do you know that Musumba came and visited my mother musumba oyo gwolaba yajjako ewaffe musumba salaamu yajja ewaffe n'akyalira maama wange n'amubuuzaako n'akyalayo musumba yakyala ewaffe ewa maama wange kakati ne bbaawe yakomyewo oyo bbaawe musumba bamumubwa sekitale jjeno bw'ekibiina ekigatta amawanga amasiraamu tiyakyukira ku musiraamu mukazi we mukatuliki salaamu ti ya bulimba
kati ajana ye n'omusumba ajja nagende wa musumba omusajja yamuwangula yali akola mu katale amukuba ekigwo n'akuba musumba oyo omusajja nengere wa musumba omusajja ne mugamba pulezidenti agambye sasula abantu bonna abawaayo gundi yateekamu balala 10 ne mugamba bagende bagoba embwa bagoba musumba embwa musumba bamugoba embwa embwa bagigoba musumba ne bamukwatira ebweru ng'agenda kubeera sekretary general w'ekibiina ky'abasiraamu musumba bagoba embwa musumba bagoba embwa kati embwa bagikomezaawo ekubeka ddaka bwe bakukola ogiwugani nange ompita mumpite oba muli basajja mumpite mu meeting tutudde olukiiko lw'abanoonya obululu mbalageko basajja mmwe have been plotting for 8 years. I've been making my programs. Era zijja kusigalawo nga zino. Sirikolokono mmwe. We shall never meet in a meeting. Don't include me. Don't invite me to attend any meeting. Ask Mbayo. Mbayo yampisako meeting ya advisors. Mundu tana advisor. This is a good. Njokolo mbalabeko mumpiteko basajja mmwe mpulire chairman wa mwobo muwanika kyampita munange ndi member nzije mwanene Luiso mwali mulaba omulambo akola lolokolo mulaba omulambo yabakubiba campaign. I cannot work in a group. Aite mirundi people who have been eating abesize nagisi nange nzije mbere nabo nange mpunye nagisi nswere mpunu you never see me in that meeting. You never see me on that committee. I will work with Vom 7 as I have been doing. The money must come directly to my account. I will not give interviews to programs to radios I blacklisted, which means Ofono and others must cater for those. Interview bazije baba sajja bampiteko mu meeting imirundi tamale nawe jango tule wano tukwatagana nenda Luiso omwatire omunne tesiriberayo I cannot sit with this bangaba na Luiso ine dogo ani atali kyajja kukola mukubya olukuba nze n'emizinga twagala abantu bonna president bawandikidde amabaluwa babasasule nga tebabasasudde amabaluwa mugokesemu gatuwe bulakabo tuli mukwatako tulikwata ku Luiso ng'ensi ekyuse tuli mukwatako ng'abala so therefore anybody who tells you that Mirundi can serve on a campaign committee is deceiving you. Mirundi will never sit in a committee. Mirundi will continue, as I've been doing. It's up to the president to facilitate me, and I do as I've been doing. Siri Kachiko Konamusi, Siri Dekola government Yam7. I can work in the public toilet, but I cannot be a minister in Museveni's government. Committo, I will never appear on NBS. I will never appear on top radio TV. Therefore, I'm on a feet to be on the committee. Why? I'm selective. There are people I cannot talk to. I think I see chichusako. Sijja chichusa balimba. Olokolera M7 tekisola kukyuka. Anti sijja omukolere. Njagala ofuna agende ku NBS. Naye ndi musajja mukulu. Siridda ku NBS. Era be yabadde asindise. Singa Kalisa ye yazze. Singa ekibuli wali yejeneza. Linyo benyondo mwaso omuntu. Do you come to me because of my mbungende ku TV na yefuna abantu abawulira afune sente nswere mpunu I gave you an opportunity you misused it siriddamu sida ku NBS sida ku top radio sida ku top TV sirigenda kabozi sirigenda ku bukedde vision group never how can such a man since kuwaba monitor interview kakati how can me be a member of Museveni's task force on media when you are too selective like that? Yes, it cannot. Okay, wetutye tutambudde ne mutabani wa Mole n'abatovumiru naye gwe tusonyiwa sisonyiwa lwaki anti nkubuulidde I have borne the hardships of the last 5 years. I have asked you they have been organizing big events. When did they allocate me
a responsibility in the last 5 years? Nowhere. Yes. You've been doing these things alone. You know, bujozi mutwe. Abasajja bajozi. Muri bajozi. Tekiriyo sobola kola nammwe mugende n'ennagisi yammwe mwesigadde ennagisi mwereza Bobi Wine mwamweterawo remove Bobi Wine. Don't involve us. Of course. Obujozi obwo bubajogesa abantu. Ndi mulalu ate kati nfuuka omulungi. Toyina bbaluwa gye bakujjanjabiddeko kati oli akuyita. Ampita ate. How can a madman work with you? Eryo jjogo lyennyini. Stupid. You are idiot. You are. Temudde muku njagala ndabe chairman w'akakiiko ako nga mpita. Ntegereje meeting. Basindika eddombo. Tekisoboka. Mpulira. Ne gundi tampitangako. I can tell you. Mbalio tampitanga kumba advisor sirimu. This is akasimu. Again I'm telling you, I cannot work on the task force. I will continue doing Museveni's work as separate as I've been doing. But I wonder mzee, ojukira nti mukurenewinga contract. Omuntu abadde alima. Mwe mumujoyininga oba yabajoyininga mwe mwegatta ku lubimbi. Uli obujozi. You will not see me in any of your meeting. You are joking. Mbulira. Join me, not to join you. Mbulira. Teka kakatambika. Bwe tutambudde olwaleero mbadde Kanka Kapita ku side eno mweraba.